إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبيبتي وابرونجي تشاغينا مماسو ne babani Israel oluvanyuma lw'okubeeranga Allah subhanahu wa ta'ala abatasiza ku Firauna kiki ekyaddirira awo. Safaari nno mpanvu ddala okumanya mpanvu tetusobola kugimalayo mu Ramadani eno yonna emisomo 30 then ejja genda yegatte ku Ramadani eddako insha Allahu ta'ala. Sina kindi tugende mu Ramadani enki endala nenga buli wonna we tutambulira wetaagawo nnyo insha Allahu ta'ala. Kakati ab'ebitiibwa twalabye abantu bano nga bwe baamaze okuwona Firauna. La shakka nti Nabbi Musa alayhi salatu wassalam yali yatumwa mu bantu abo okubasikiriza bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Yatunuulira abantu abo nga bazikiridde ng'era nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala wa Shuaib bwe yatunuulira abantu be nga bazikiridde naga nti ya qawmi qad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Abange mu abantu bange mazima ddala mbatuusizaako obubaka bwa Allah nembatiisa nembabuulira nembanyonnyola nenkola buli kimu kyonna ne fakaifa asa nemugaana okutuusa embeera lwe bafaananye bwe babijjidde bwetyo bonna nga bali awo mirambo myereere. Nabaga nti fakaifa asa ala qaumin kafirin. Kati mwagala nakuwale ntya nga nakuwalira abakafiri abafaanaganako. Kale nabwe kityo Firauna n'abantu be bawunzika bazikiridde Nabbi Musa abatunuulidde abalaba bannabbi la shak nti oli kiyafiiringa noono kiyafiiringa ku bantu abo bamaze ebbanga babannyonnyola bakola batya nga beefudde b'amawale era nga bojja nti balina ekyenjawulo kye bayinza okukolawo ng'ekiragiro kya Allah kikoze kitya ng'ekiragiro kya Allah kisse gye bali. Nga bw'olaba abavubuka ab'omutawaana bw'olaba mu bibuga bw'olaba nga atambulira nayagala kutomera bantu ayagala kumalayo kkubo naye ogenda okumulaba nga bamuleese wali emulago mmotoka funye oba kabenje oba kyo baki yenna ali awo atintimaagira noga nti ijjo musajja wa talina ngalonsa talina kintu kyonna kyasobola kukolawo nga Allah mutuusizaako omuki omutawaana. Kakati abantu abo bazikirira ne mukama waabwe. Abaana ba Isirayiri ne basomoka ne bayingira eddungu ne batandika okubanja. Babanja amazzi twalabye mu ayat Allah n'abawa amazzi. Ne babanja ebyokulya Allah n'abawa ebyokulya. Ne babanja ekisiikirize omusana gutuli bubi Allah n'abawa ekisiikirize. Kakati twakafuna obubonero bwa Allah musanvu. Obubonero bwa Allah musanvu bwe yakawa babani Israel nga babulabyeko n'amaaso gaabwe. Obubonero buno omusanvu bwe buliwa. Akasooka infilaqu al-bahr okubeera nga ennyanja ekubiddwako omuggo nekola ekkubo ery'amaanyi erifaanaganako bwe lityo. Kya bulijjo nnyo ekyo tekibanko kya bulijjo. Allah yakiwa abaana ba Isirayiri ne bakirabako n'amaaso gaabwe. Ekyokubiri at-tariqu al-yabis al-wasi' fi al-bahr karu elitaliimu ttosi kubanga yamugamba nti fadribu lahum tariqan fi al-bahri yabasan ekkubo lino ligenda kubeera kalu gazi. Kabonero akokubiri okubeera nga amazzi geesenze bwesenzi wonna Allah n'akazaawo ne batandika okuyitawo kubanga abamu balina ku nsolo zaabwe balina ng'ensolo zino bwe zibeera ttosi zijja kaluubirizibwa zirina kuyitawo misinde nga zitambula. Kabonero akokumeka akokubiri tulabye ekkubo ennyanja yeeseze ne tulaba nga Allah ewabadde oba ewali badde ttosi Allah awafudde wakalu. Ensonga ey'okusatu Allah n'azikiriza omulabe waabwe mu nzikiriza efaanaganako bwetyo nga singa baali bakwata bitala kwolekera mulabe oyo embeera teyali banguyidde n'akamu n'akeddagala. Allah n'azikiriza omulabe oyo. Akabonero akookuna infijaru al-hajar ky'omuntu kyasuubira ku jjinja kulisuubira mu mazzi munda omwo ky'omuntu kyalisuubidde mu nnyinja ab'ebitiibwa mazzi n'akamu n'akeddagala. Wabula omuntu ayinza n'okusima wansi naga sinatuuka ku mazzi ng'ali mu ttaka aserengeta wansi mazzi gakyabuze
wano nayikondo tugijjewo tewali mazzi tunoonye waki ewalala. Lino jjinja liri kungulu, jjinja nelikubwako omuggo nelibeera nga lyayabikamu nga Allah bwe yagamba mu ayin fambajasat minhu 12 ayina. Kali kabonero kamaanyi Allah akawabaani babani Israel. Akabonero akokutaano alman, kyeki kino ekyokulya kiyabawa kitugambe ekifaananga omubisi gwaki nga Allah subhanahu wa ta'ala akibasiza nga tebatawanye kuteekateeka oba okubanga balina okukinoonya naye nga kikka butereevu okuva mu ggulu ne kijja we bali bonna ne bakirya ne bakikkuta ne watabaawo asigadde ng'ayaayaana oba nga muyala. Nga bwe tujja okulaba mu maaso ebyokulya bino tebyayonoonekanga, tebiringa byakulya bya dduniya ebivunda abadan, tebyayonoonekanga, byasigalangawo nga bwe tujja okulaba mu maaso insha Allahu ta'ala. Akabonero akalala assalwa yennyama ey'enkwale. Bwe tugamba enkwale kiba kitegeeza nti enkwale eno evudde wa Allah subhanahu wa ta'ala ate yeebeera nnongooseemu. Si eno kaggwa gyagobye mu nsiko n'agibaka n'agiteekateeka. Kino kyakulya kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tobuuza bwomi bwakyo n'obunyirivu bwakyo n'omugaso gwe kirina eri omubiri gw'oyo yakiryangako. Kitegereka bulungi? Tuyigewo wano nti bannange enkwale zino tuziyisaako amaaso, naye Allah okuzirondera babani Israel zaalibanga zirimu ekiki ekyama. Law istaqbaltu min amri mastadbart, Allah bakunzizaayo emabega myaka gyange egy'obuvubuka n'alitandisa okuzitega n'emitego girumansuka. Naam, n'alitandisa okuzitega, simanyi kitiibwa yali nnyambyeko. Naam. Era mu ngeri y'emu akabonero akalala al-ghamam, kyekisiikirize ekyagobereranga abantu wano. Bwe obonero meka 7. Buno bwonna Allah abuwa bantu bagoberezi baani bannabbi Musa alayhi salatu wassalam. Abo bawadde mu kaseera kafunda nnyo. Tuddeyo ku aya. Allah yagaa nti wa atainahum min al ayati ma fihi bala'um mubin. Allah yabawanga obubonero naye nga bulimu ebigezo binene. Obubonero buno bateekeddwa busasulira n'obukkiriza obwannamaddala oba kuzikirira. Gwate obubonero buli mu mbeera efaanaganako bwetyo, ddala ddala omuntu bw'aba akaafuwadde oba n'ajeemera Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okulaba ebinene ebifaanaganako bwe bityo, olaba nti abeera ku ddaala ddene mu bubi, abali ku ddaala ddene nnyo mu bubi. Allah kyagati wa atainahum, Allah n'abawa min al ayat obubonero ma fihi bala'um mubin, naye nga mulimu ekigezo kinene gye bali. Kitegereka abantu bano ab'ebitiibwa, obubonero buno 7 twaga tubulabe mu ayati 2 insha Allahu ta'ala. Mulaba mutya muganda waffe Muhammad tamusuza ajje atusomere aya eno ya surati Taha etandika egamba ya bani Israel qad anjaynakum min aduwikum. Naam ya sheikhana, tafaddal hayyakallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Atongere ku ddoboozi mulaba mutya baganda ffe abadyeyo, atongere ku ddoboozi insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. Hayyakallah. Kakati twagala atemere mpola mpola ayati zino nga bwe tuvunula mpola mpola insha Allahu ta'ala. Mulabe nti asembere nnyo omuzindaalo, sembere omuzindaalo wano. Hayyakallah. Naam. Ya bani Israel, يا بني إسرائيل قد أنجيناكم. Ya bani Israel qad anjaynakum. Allah ali mu kujjukiza abaana ba Isirayiri kyeyabakolera. Asoose kubalaga akabonero akasooka okubeera nti yabataasa omulabe waabwe. Qad anjaynakum min aduwikum. Allah subhanahu wa ta'ala tayagala baana ba Isirayiri ekintu ekyo bakitwale nti kya bulijjo. Mutaddeyo ebirowoozo okubajjukiza ekintu kino, tayagala bakitwale nti kya bulijjo. Mu bumu ku bubonero bw'abakafiiri kwe kulaba ebintu ebitwalina okutwalibwa nti bikulu babitwala nga bya bulijjo.
era omuntu gyakoma okuba n'ekitende ekyo mu bulamu bwe ng'ebintu bikulu alina okubitwala nga bikulu n'abitwala nga bya bulijjo, gyakoma okusemberera ekitendo ky'abakafiiri ekyo. Tuli fenna Allah tuwe ekyokulabirako ekyangu nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akwata empeke gy'omanya obulungi eya ffene nti walidde ffene awo mwalesi kifene ne mukirya ne mukwata ensigo ne muzinuuna nga zikyawoomerera ne muzikasuka we muzikasuse tewayise kaseera mugenza okulaba nga zizimbye nga zaatise zivuddemu omutunsi zisituse ogenda okkakkana wayise emyaka 12 nga mulyawo ffene. Kimunyiiza Allah igwe omusiraamu okufaanana ng'embuzi kuba naye badde ebiraba tebiraba embuzi yawaka tebiraba badde ebiraba. Kinyiiza Allah naawe okufaanana ng'embuzi eyo kuba n'embuzi eraba ebintu ebyo muti musiga ng'eraba ne bimera ng'eraba ne bimulisa ng'eraba ne mukungula ng'eraba n'eryako n'okulyako. Erina omugabo kujjana erina omugabo ku muliro. Lwaki? Terina magezi. Kati naawe singa osigala ku levo y'embuzi n'osigala nga totaddeyo birowoozo ku kintu ekyo n'okitwala nti kya bulijjo okwekaafuwalira ebyengera bya Allah tabaraka wa taala. Kitegerekese twagadde okuleeta ekyokulabirako ekyangu kyennyinamu obukendeevu ne munnange kyalinamu obukendeevu nga tulina okwerunda n'okwegamba ti Allah tayagala tuyise maaso ku bintu ebyo, ayagala bitwongere imaani n'omugulumiza n'omusukkulumya tabaraka wa taala. Kakati bwe kibanga ebyo ebya bulijjo ebyo byetusaalibwa nga tulaba Allah yaga tubiyimirireko nga bwe gati inna fi khalqi samawati wal ard, abange eryo eggulu lye mulaba Allah lyatonda n'ensi eno Allah gyatonda, wa ikhtilaafi layli wan nahar, n'okubeera nti tubadde mu budde bwa misana ekiro ne kijja, tubadde mu budde bwa kiro omusana ne gujja. La ayatin li ulil albab, mulimu akabonero eri abo balina amagezi. Kitegeeza Allah tayagala omusiraamu afane ettemiseewo mu kulaba enkyukakyuka y'ebintu ebyo, tayagala nakamuna, ayagala oteekeyo ebirowoozo. Ate Allah kimunyiiza ku ttemiseewo okufaanana ng'embuzi n'atateekayo ebirowoozo kwati ekintu kimuleetera okubeera bize n'enkyukakyuka y'ebintu ebyo, n'akinoonyamu okunoonya Allah subhanahu wa ta'ala akola ebintu ebyo n'amukkiriza n'aluŋŋama. Kitegerekeka. Kati bwe kibanga ebyo ebiyimiridde eggulu eriri waggulu n'ensi eno n'ekiro n'emisana bituzaalibwa nitutuuka nga tubiraba, Allah tayagala tubirabe nga bya bulijjo. Kati watya ate mmwe ba Bani Israel okubeera nga muwangadde n'omusajja afaanaganako bw'atyo, Allah n'amuzikiriza, si munzikiriza nti mwakende kuba ne mulya nti yafiiridde mu lubiri, wabula yatemyewo ekkubo. Bwe yatemyewo ekkubo ku mazzi mwe n'abayisaawo, naye najja nga alowooza nti alina omugabo ku kyamagero ekyo. Tuli fenna najja n'agamira ne gamumira naye n'agamira n'asiraana. Kitegereka ddala ddala Allah ayagala ensonga yo mugiseeko ebirowoozo takyagala. Ya Bani Israel, abange mmwe abaana ba Isirayiri, kad anjaynaakum min aduwikum, mazima ddala nabataasa omulabe wammwe. Tuli fenna ekyokubiri. Naam. ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم soko emende wali katono wawaadnakum janiba at-turi al-ayman. Kati wano wetuli ab'ebitiibwa Nabbi Musa alayhi salatu wassalam amaze okuteekateeka abantu be, abawadde abakulembeze nga betuwulidde, abawadde Allah abawadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwebikka n'ebifaanako bwe bityo. Bwe bamaze okufuna ebintu ebyo bagenda kudda luddawa. Kati aya ene tulaga gye bagenda. Allah yabalaganyisa nti baligenda ne basisinkana ne bagenda ku lusozi, olusozi luno luli muqaddas. Allah yaligamba atya fi wadi al-muqaddasi tuwa, olusenyu olwo wewali ki wewali olusozi luno luyitibwa lutya, oluyitibwa Tur. Wawaadnakum, eno ndagaano kintu kyali kya ttendo kya kitiibwa kyali abagambanga nga bakyali eri ewaani ewa Firawuna, era Nabbi Musa agenda kituukiriza era we bagenda mu kiseera kino. Tuli fenna twakafuna akabonero katya kamu ke kaliwa abatasiza ku mulabe. Ekirala wanazzalna nabagala endagaano tuli fenna Seeka Muhammad. Naam. ونزلنا عليكم المن والسلوى n'abasiza alman twagirabye, n'abasiza asalwa nayo tugirabye. Bino byakulya byabwe bye baalyanga Allah teyabakallafa kuyingira bu oasis banoonye mbasembewo obummonde, wabula babeere bize n'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegereka bulungi. Buno obulabirizi mukube mwakafaananyi ab'ebitiibwa
singa bwatuuka ku basahaba bamubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mukube mwakafaananyi ab'ebitiibwa singa ebyamagero bino byatuuka ku ba Abubakari ba Abu Huraira ba Aisha n'obukkiriza bwe bayolesa nga tebalabe byamagero bino bifaanaganako bwe biti baali badde ate batya kitegerekeka naye awamu n'ekyo tebabanjako mubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala byamagero tebabibanjako so nga Allah wadde tebabibanja Allah yabibawanga ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye tebyajjiranga mu mbeera eri nga gyeweeramu bali gali ag'amagero aganene gali ate sige yabawanga sigayo ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'agamba Allah mu surati al-Isra wama mana'ana an nursila bil ayat illa an kadhaba biha al-awwalun wa atayna thamuda an-naqata mubsiratan fadhalamu biha wama nursilu bil ayati illa takhwifa Allah gati wali nsonga tugana kukola biri ebyamagero ebyamaanyi songa mwana wattu yabiwanga ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyamagero ebimala abantu bano okwongera okunyweza imani yaabwe ku mbaka sallallahu alaihi wasallam era bw'osoma ekitabo ekiyitibwa as-sahihul musnad min dalaili an-nubuwwa echa Imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi rahimahullah kikubyeko ahadithi nga zoogera ku byamagero byokka ebyombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye tebabibanjako basahaba yabasomeranga busomezi wallahi ne bateeka mu nkola ne bagumira ebintu ne bakola ebyamagero ebyewunyisa mu ddiini yaabwe abaana ba Isirayiri bye baagaana okukola awamu n'ekyo nga Allah yabawa ebintu ebinene ebyali badde bafuula abalina imaani eyita mu lusozi kitegereka bulungi genda mu maaso katulabyewo obubonero obulala bubiri abawadde almanna abawadde naki ne salwa genda mu maaso كلوا من طيبات ما رزقناكم kulu min tayyibati ma razaqnakum laba Allah bweyatenda ebintu bino ebisatu byabawa amazzi alman as-salwa yabiyita tayyibati kikulaga ebitendo ebirungi ebyali ku bintu bino n'omugaso ogw'amaanyi ogwalimu eri obulamu bwabwe n'obuwoomu n'okubeera nti kimala okubeera nti biva waggulu ne bikka mu ngeri eyawukana ku system yensi abantu bonna gye bakola batya gye bamanyi nawo bennyini gye baali bamanyidde abaali abanaku abaali mu buyinike obw'ekika ekyawaggulu nga bwe twalabe mu ntandikwa be baali abapakasi be baweeranga enguudo be balaba Allah atandise obbagulumiza olugulumiza naye laba laim omuntu nga laim la yanfa'uhu ma'ruf laim yani ye muntu atagasibwa kuyisibwa bulungi ne bw'omuyisa bulungi n'omukola afunamu akantu kati nnyo bwe kati akabuzaabuza ku ggwe n'afuuka musibu nnyo n'akufuukira ezzike ng'enjogera bwekola etya ng'enjogera bwe bayita mu Luwarabu al-laim opposite yani ye karim karim ye muntu nga omukolera akantu katono nnyo n'omuwamba n'otuuka n'okusanga mu kkubo n'oyita eri ng'otidde nti era agenda kuddamu akwebaze ye takowa kunneebaza kintu kyaggwadda kiri kyaggwadda kitegereka bulungi ne kimutambulirako n'atuuka n'okiraamira abaana biti omusajja oyo yankolera bw'ati bwe nali ngenda ye yantwala mu kanso n'anfunirayo omulimu myaka mu gyenkaaga n'anfunira omulimu mu kanso kyamusigalako tuli ffenna gwe bayita kerimu ate laim omukolera gangi n'atakoma ayinza n'okwegatta ku ki kwaba abalina enkwe ku ggwe n'abeegattako kitegereka kakati Allah ga kulu min tayyibati ma razaqnakum kikyenjagala wana ab'ebitiibwa emmere eyo n'ebyokunywa Allah byatenze bwatyo baatuuka ne bamulaga nti nno si basiimu eri gye biri nga bwe tujja okulaba ki mu maaso genda mu maaso ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ولا تطغوا فيه bannanga obuliro buno bwemba wadde bubonero bw'amaanyi bwe mutagwana kubuusa maaso temubuusa obubonero buno amaaso ne mubeeranga mutandika okubuuka ensalo ng'ate ekigwanira mu mmwe kubeera nga mulongoosa n'okubeera abagonvu n'okubeera mweyongera obukkiriza bwe munaabuuka ensalo fayahilla alaikum ghadabi mumanye nti nno obusungu bw'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bugenda kubeera nga bubakkako waman yahlil alaihi ghadabi ate gwe bunakkako faqad hawa ajja kuba asiraanya olusiraano lw'ekika ekyawaggulu tugamba okusiraana tugamba okuzikirira okuki ajja kuba azikiridde oluzikirira olw'amaanyi tugende ku aya endala Sheikh Arafa olaba otya Sheikh Arafa yabajja agitusomere naam eri mu surati al-A'raf yagamba ekitiibwa Allah nti waqatta'nahum ithnatay 'asharata asbatan umama naam sayyidul muzillas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوهينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما شاء الله جزاك الله خيرا. Kitiibwa tewera bira kaswiti Pepsi ndozo labyo kwetaavu bwako obaka Vicks Kingo insha Allah kakati sekola byotya era tutandika okutematemamu mpola mpola insha Allah. qatta'nahum na'am وقطعناهم 12 أسباطا أمما. abantu bano wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eno temwerabira ndi ayati zino tuzisoma okubafundiza ebingi tubira tulabye. Naam, wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abantu bano yabajjamu umma 12 nga umma zino 12 kwe kubeera nti nno buli mwana mu baana ba nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam yamufuula kika mu bika bya babani Israel. Tuli fenna wano Allah kyatugamba qatta'nahum 12 asbatan umama. Kitegeeza enteekateeka ya nabbi Musa alayhi salatu wassalam Allah yamusangako obakati kola bwoti. Kitegereka era mu ngeri yemu tuyigewo wano nti aya eri egamba tuwakallama Allahu Musa taklima. Owekitiibwa Allah yogera ne Musa olwogera era nabbi Musa yitibwa Kalimu Ar-Rahman, nabbi Allah gwe yayogera naye butereevu. Si buli bubaka bwe yafunanga nti Allah yogeranga naye butereevu, wabula nabbi Musa yayogera ne Allah butereevu emirundi emeka? Emirundi 2. Omulundi ogusooka ng'agenda ewa Firawuna ng'amutuma nam tumula tujjukira bulungi nnyo nga Allah yayogera naye Musa n'amwanukula, Allah n'ayogera Musa n'amwanukula. Allahu akbar walillahi alhamd. Allah sutula gwayagadde. Kakati mu ngeri yemu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ne nabbi Musa wano wetugenda mu maaso, wetugenda okulaba ng'abaana ba Isirayiri abatutte Tur n'agenda ku miqaati rabbihi madha 40 layla. Ebire ebyo ebimeka 40 byetugenda okulaba biidhina byali 30. Allah n'abyongerako 10 ne bibeera ameka ana nga okukyerwa okwo kwa 10 liyayongerako waliwo kyali ayagala kyetinde ku saidi yeri ikhtibaran wa imtihana lahum nga betugenda okulaba biidhnillahi tabaraka wa taala Allah nga abagezesa. Nolwekyo ewasigadde bwabanga bubaka wa awhayna wa illa jiri emirundi 2 jasitula nabbi Musa olusitula nga Allah yagamba nti inni istafaituka ala nnasi birisalati wa bikalami, nkusitudde ku bantu n'obubaka bwange n'okubeera nti njogedde nawe butereevu. Tuli fenna genda maaso sebo. Naam. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. Nabeera nga yasoobaka ku nabbi Musa mu kiseera abantu bwe baamubanjiza amazzi n'amugamba nti kuba omuggo ku ki? Kuba omuggo ku jjenjoko. Genda maaso. فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. شين liko fatha oba sukun? Kuji. 10. Eri sukun? Eri sukun. Naam. Genda maaso malayo. فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. Mu kiseera abaana ba Isirayiri bamusabira amazzi, Allah n'amusaako obubaka n'amugamba nti kuba omuggo ku ki? Kuba omuggo ku jjinja eryo eggazi. Fambajasat. Mbajasat kyeki? Aya eri ekinnyonnyola. Fanfajarat. Ne kubeera nga kwayatikako ki? Ensulo ezo. Genda mu maaso. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. Allah akomezaawo ebyengera bino ebisatu. Al-ghamam ebyabasiikirizanga, al-man ekyokulya kiri ekiringa ng'omubisi gw'enjoki, as-salwa enkwale
genda maaso. kulu min tayyibati ma razaqnakum, mulye mu birungi ebyo Allah byakoze eki byabawadde. Naam. wama zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. awo sebo nga tonnaddayo njagala tufunewo ekintu Allah kyatusongerako nti abantu bano ebyengera bino tebabigulumiza, abantu bano ebyengera bino tebabyanukula. naye si bonna nga bwe tugenda okulaba. wa min qaumi Musa ummatun yahduna bilhaqqi wa bihi ya'dilun. Naam, tugenda kulaba nti baali mu levels za iman, bo mulimu abaali abakafiri, naam, bo mulimu abaali aboononefu nenga basiraamu, bo mulimu abaali abakkiriza abamaanyi, bo mulimu abaali abamanyi. bino tugenda kubiraba. tuli minhum salihuna wa minhum duna dhalik, bino tugenda kubiraba. kakati Allah gati wama zalamuna, baali tebali azamanya Allah, walakin kanu anfusahum yadhlimun, bo benyini baali beri azamanya okubeera nti baagaana okufuna omugaso mu bintu bino. baali balowooza bali azamanya Allah, baali beri azamanya binyini nyini. tuyigawo wano nga tunatambula bingi nti abantu bano ebyengera bino babisaako amaaso, tebabigulumiza ngulumiza gye bali bateekeddwa okubeera nga babigulumiza. tuli fenna kakati tufunyewaawo obubonero bwaffe mu ayaati ezo. tulabye obubonero obuna, ne tufuna obubonero buli obulala obumeka. ne tufuna obubonero bwa Aliyubus, ekkubo ekkalu, twalirabye mu aya. ne tufuna akabonero kukumbataasa ku Firawuna. ne tufuna akabonero kyakalala okwabikamu kwegundi, kad anjainakum min aduwikum annaja, kwekuba omuggo kuki ku nyanja ebiranga evaamu emaadha ekkubo kwe bayita mu ngeri etali ya bulijjo. n'ekibwe obonero obwo omusanvu we tukyaliko wanokka, tebannasenvula, bakyali awo kumpi bakawona Firawuna, bakyali awo n'ennyanja bagikola batya? nga bwe tugenda okulaba nti ennyanja bakyagira bali awo kumpimpi. tugenda kukira wano, tugenda musomo gwaffe guno gwennyini nyini. naye awamu n'ekyo obonero obwo musanvu maze obbakuŋŋaaniramu bonna bunene, bonna buki omuntu abadde ku nakati, omuntu abadde ku gundi kati emmereka busikugu, omuntu abadde yeesiikiriza wansi w'ekiti kaminvuuli n'ofanako bwe butyo, kakati ekintu kitambula gulu nga wonna wooli. yani amazzi gali awo mugalaba, bagaasa mukola mutya? mulaba. sinti bone bwajja ne bubula, webuli butambula nabo bubalaazama. naye subhanallah, abantu bano bakola batya? tulabye nga Allah subhanahu wa ta'ala agambye abantu bano wa wa'adnahum janiba turi al-ayman, nembasuubiza janiba turi al-ayman, saidi y'olusenyi Tuuru, olw'olusozi Tuuru, saidi eyaddyo. Allah yagamba wagenda okubakuŋŋaanyiza nga bavudde ewaani? nga bavudde e Misiri ewa Firawuna. wano nno we tuli mu kiseera kino, mulowooza tuli mu ggwanga kikati olwaleero? Muhammad tamusozi agambye tufulumye Misiri. Kitiibwa ogamba otya? tufulumye Misiri? tufulumye Misiri oba tukyali mu Misiri? tuli olwaleero tukyali mu Misiri oba tufulumye Misiri? we tuli kati mu kiseera kino tufulumye tusaze ennyanja? nedda, si bwekito bwe kiri. olwaleero bakyali muki? mu Misiri. we bali awo, eyo Sinai Peninsula ekyali part of ki? of Misiri. kakati gwe alina geography, alina geography. katukulage wennyini nyini abantu bano we bali, obeere nga alabawo n'amaaso go. yenno olwali waliwo n'enkola eya Google Earth ekutwala wonna wokola otya w'oyagala. kakati Red Sea ogiraba bwegenda ku sayidi eri e Misiri ng'eva eno mu ggwanga lya Yaman, bwegenda n'etuuka weesembera ekola ke bayita kavi, ekola ke bayita kavi ako akamu kagenda ke kajawula eggwanga la Saudi Arabia, akalala ne kagenda nga kakyali ne Misiri, kajjula genda koona ku Mediterranean Sea, wabula waliwo awo maatha ettaka eririwo, waliwo ekifaawo ekiriwo nti ennyanja eno ya Red Sea tegenda koona ku Mediterranean Sea. tuli fenna naye kavi ako koolaba akali awo, na kavi mukalabye? Kaakana alhamdulillah abo wali mbakaleezi. kavi kano mukalabye? nti Mediterranean gundi Red Sea bwegenda weekoma waggulu ekolawo omukutu ogumu ne gugenda ku saidi ya Saudi Arabia, omulala ne gusigala nga gugenda mu maaso. kati akabangiriza akali awo ke kayitibwa Sinai Peninsula.
Allah kayitibwa Siina era ebyafaayo byaba Allah kayita Sayina mu Qur'an. Kati ebyafaayo byonna bye tugenda okwetooloolerako kati mu kiseera kino biri mu kavyako okuva wano waggulu okwambuka okutuuka wano mu ggwanga lya Palestine. Bano n'abali wano balabawo nammwe abakoze bye mukoze ku sayidi eyo we tuli mulabawo. Kaakati kavi kano okalabye ku sayidi eya kkono agw'omukutu ogusigadde ku sayidi eya kkono va ku gwa sayidi ya ddyo gugenda ku sayidi ya Saudi Arabia gutambuleko ekinene nnyo 30%, otherwise 25% emala awo weewali olusozi Tuuru n'okutuusa kati we luli. Mungoberera ab'ebitiibwa kitegeeza ki? Bwe baali bakutula ennyanja nga bava e Misiri bakutula ennyanja nga bava wano ne bakutulira mu kantu aka akamaze okufunda so seeni wagazi mu Red Sea. Era we bakutula olwaleero bagamba waliwo kilometers 10. Waliwo kilometers mmeka? Kitegeeza ki? Baamala kilometers 10 nga bali mu nnyanja wakati bakyasala kilometers 10. Kitegeka by'ebitiibwa? Kakati Allah abasuubizza akafaako akayitibwa Tuuru we bagenda okubeera. Tuuru we bagenda okubeera si nti we bagenda okubeerera ddala ebbanga lyonna, wabula bagenda kuyimirirawo katono babeere nga beeyongerayo ku nsi ensuubiza Allah gye yabasuubiza. Ensuubiza Allah gyakola ki? Allah gye yabasuubiza. Kati Allah agenda wawaadnaakum janiba Tuuri al-ayman. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam atandika okutambuza abaana ba Isirayiri ng'aboolekeza eri ekifo kino Tuuru Allah kye yabasuubiza. Mu kuboolekezaayo kikyayagalayo mu ddakiika ziringanga bwe kiba kinene nnyo okusinza bwe ndaba wano ziri 3. Abaana ba Isirayiri bano baali ku milla ya Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam okuva Allah lwe yamutuma gye yalekako batabani be. ووصى بها إبراهيم ووصى بها ماذا؟ إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. كتي الدين ملة نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام جياريكو جاباليكاكو مجسيرة كينو بيت المقدس تنا يوغر واكو وليك تلكو إبراهيم تنا يوغر واكو شام wali embiri golwaleero tewannalabikako tewannayingirako n'akamu n'akeddagala mu byetukola tutya mu byetwogera. Wabula waliwo Kaaba nga Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam gyayolekera era nga gye wali ekibula. Naye nga Kaaba tennaddamu kuzimbibwa mulundi muki mulala kubanga inna awwala baitin wudi'a linnas alladhi bibakka, teriyo nnyumba ku nsi kuno yasooka Kaaba kuzimbibwa. Tuli fenna kitegeeza Nabbi Adam alayhi salatu wassalam agenda okutondebwa nga Kaaba ikola etya weeri. Era kyekyali kibula kya Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam ne bannabbi bonna abaddirira okutuusa ku Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Kati ene Tuuru gye tugenze Nabbi Musa gyagenda okujja sharia empya egenda okubaako bingi byekyusa ng'ekyusa abaana ba Isirayiri okubajja ku milla ya Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam mu shara'i ez'enjawulo ng'oggyeko tawhidi n'ebintu ebirala ebyasigalamu abeere nga abazza ku sharia ya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam eri mu Tawraati. Mu bufunze bamaze okubeera nga bafuna obulabirizi obw'edduniya Allah obawadde obutandikirwako balya banywa basiikirizibwa bali mu mbeera nnungi. Kaakati omwoyo nagwo gwetaaga okulunda. Nabbi Musa agenda kugulunda naki? Agenda kugulunda na Tawraati. Tuli fenna eno gyagenda agenda kubaleetera milla egenda okuva gyagenda okubajja ku milla ya Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam abazze ku milla eya Tawraati gye bagenda okubeerako. Kibula egenda kukyuka edde Baitul Maqdis bannabbi bonna abagenda okujja bonna bagenda kubeera okwo hatta n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam gyasooka okutunula emyezi 17 nga gyakola ki? Yasanga sharia nga bweto bweri. Thumma awhayna ilayka, oluvannyuma Allah n'amusaako etteeka anittabi' millata Ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin. N'amuzza ne babani Israel na buli yenna yamugoberera bonna n'abazza ku milla ya Nabbi Ibrahim alayhi assalatu wassalam mu bintu ebigazi bye tugenda okulaba mu maaso biidhni mawla jalla wala. Bwe tuli wano asenvula abaana ba Isirayiri abatwala ku Tuuru kyekyaddilla. Waffaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.